Chosen Beke nga manyiga matuufu ye Rebecca kukkiriza akiguddeko mulowooza kiki byonna nja kubanga mbikutuusaako mu maaso awo ate Gravity omutujju munnange avuddeyo ne yeebaza abawagizi be abaamubeererawo naye ate era takomyawo nadda ku Mickey Wine oli bamuyita Gravity. Byonna nja kubanga obutambi mbukutuusaako awo owulira agambye ki biki byayogedde nga w'omumanyi yetagwayo naye nga byonna obutambi ojja kubanga ofuna mu maaso awo. Ate ye mukwasi w'eggoolo owa Cameroon ate nga omupiira gwo gw'ensimbi aguzannyira Manchester United omukulu Andrew Onana avuddeyo n'aba nga yeebaza abawagizi ba Uganda. Ate bo ba tiktokers basazeewo ne bagenda ewa Salim Saleh agaliwo galaga nti abawadde obukadde 5 bano bafuuse bampuuga naye nga byonna ojja kubanga obifuna era nja kubanga mbikutuusaako. Ate yaliko mu kkomera ne mukulusanya naye avuddeyo kubanga aleeta obujulizi bwe byonna ojja kubanga obisanga wano ku NCK TV era wobanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tuba nabyo mu bungi era tubaawo kubanga tugakutuusaako. Katandikire ddala ne mwana muwala Chosen Beke nga amanya g'amatuufu ye Rebecca kukkiriza kiki ekigenda mu maaso. Chosen Beke ono bamulumiriza mbu avudde ku mulamwa era bagamba nti oba oliawo ayina mbu embeera gye yeeteekamu eringa ekyalaga bwasita mbu ayingiridde nnyo ebintu n'akola ebintu ebyabaddiikuula owange si bigambo byange nze kuggwe waliwo akatambi oba obutambi bw'omwana oyo ow'obuwala Chosen Beke naye kansooke mbateereyo kano. Rebecca Nakamanya yakoledde obusolosolo ku kibanda kya mmotoka ekimu ku luguudo oludda Namirembe bwe yeefudde alinyiddwako abantu bebayise emisimu ku mutwe n'atandika okubeba ab'ekibanda bamu emmotoka mu bateete gye baagala. As clients, nemba ukani nga nemba buza mwagalachi. Neba ngamba tuwagala mmotoka. Nemba tambuza mu mmotoka ne batuuka ku kurad. Chosen Beke waliwo omuyimbi munno bamuyita Mary Butter. Yayimba oluyimba nti nali mpapa nerekeramu akoobwa sita. TikTok esso akoobwa sita bwo. Akoobwa sita sikyakalaba. Sita ebeera munyenye naye ensonga lwaki omuntu ow'enjawulo tumuyita sita kubanga emunyenye evaayo omulundi gumu olunaku obudde bw'akawungeezi ate evaayo ng'eviiriddeyo nsonga yakumulisa ggwe kyova olaba omuntu ow'enjawulo tumuyita sita kubanga abeera nantala bw'alabwa osusse okwejeeguula osusse okuzannyirira ebintu ebitta bulandiyo osusse okwagala okulabikira buli wamu. Waliwo ensonga lwaki waliwo ba TikToker naawe omuyimbi mu obuzibu mulina abaddugavu temubalira bamativu n'ekyo kye mubeera mulina mulabanga n'oli kali kaali eri oba kali akamufuula siteeri era sitiiru oyagala okatwale. Chosen Beke wafuna erinnya nga liyita mu kitonne nga liyita mu kuyimba. Jukira Irene Namubiru yakuyita ku stage noyimba naye nze bwe ntunulya Chosen Beke mbadde ntandise mu categorizinga kubanga waliwo bali abakyala ababiri Irene Namubiru ne Juliana Kanyomoozi maaso awo nenteekawo Rema kubanga namanya nti singa oyita Irene Namubiru ku kivulu ng'omupangisiza oba Rema Namakula Irene Namubiru oba Juliana Kanyomoozi ku kivulu ng'ogenda basasula kusaawa esembayo ne bakkubira essimu nti munne tetugenda kusobola kujja ani asobola okubaggala golowooza bw'oba okoze ekivvulu Irene n'alemererwa ani asobola okumuggala nigwe oyinza okukubira amangu awo golaba ayinza okuggala embeera abantu baleme kwasa butebe yalibadde Rema Namakula era Rema Namakula nenzija ne mmuteerako wano ku sayidi Chosen Beke nti otuuse okutuula Namakula waatuula otuuse okutuula Irene waatuula wadde nga tobenkana naye tulaba nga ye gwagezaako okubeefaananyiriza oba okukola ekyo kye bagezaako okukola
era yensonga lwaki Irene yakuyita ku stage ne mubeera naye osumuse musically oli jinja bino biki byeweekolakola then sefuka akoleki muyimbi beera muyimbi TikTok abeere TikTok si kibi okujokinga kuba waliwo abagenda okuŋŋamba leave people to be leka abantu batambuze obulamu leave people to be ono asusse ono atuula mu sawundi mbuza abalalu asekanga balalu mu just joke mulabe kati byabaddemu awo akatambika abaddemu ali ku mmotoka awalampye yeeridda sita munaye omupangisa ssente omutwala ekibi by'abantu bamulabe era basasule gwe baalabyeko nga yeekola ebyobwazonto gwe baalabyeko nga yeekola ebitali byabwa sita nkugamba bino because I love you because you're my daughter ozze nkulaba okulaakulanye atikale obwongo bukuze ne financially then lwaki oyonooneka lwaki osikibwa weevu golowooza kyonaabanga enswera buli ewali ekivundu erina okutuukawo golowooza nti enswera y'e Masaka ejja ku kivundu ky'e Kampala era enswera y'e Masaka ekivundu ekisanga Masaka n'ey'e Kampala ekivundu ekisanga Kampala then gwe lwaki oyagala okunaawuuza ebivundu ebikufumiriza lwaki oyagala okunaawuuza ebivundu ebikukkakkanya oli muyimbi mulungi be contented with your talent because sisuubira nti okulaakulanye okusinga Juliana oba Rema Namakula obaani abatabeera ku TikTok nga beemolola okubanga bagalayo ka payment aka TikTok nedda leka okubeera content creator ne baana abaana be wagenda mu juzi muzannyemu kyansanyusa oba baali batata Kimbowa kubanga nali ndowooza nti oli mu babustinga kwe kwagaliza naye ate kyessamanya nti be baali mu kutunda gwe Chuzeni Bekyo wange Chuzeni Bekyo omulamba gwe wange munowo n'otuuka okunkaabya amaziga bwe gati olw'okubanga weejja akuula wejjeemu obwa sita olw'okubanga weefudde ekitagasa sooka omanye ekigambo sita kitegeeza ki era otunule kawungeezi ku ggulu ku mwezi olabe sita nga ddala ddala kituufu sita era evuddeyo nakuwa kitangaala gwe lwaki bw'ovaayo ovaayo kuginika lwaki bw'ovaayo ovaayo kutuula mu sawundi z'abalalu bannange sigaana buli muntu ayina eddembe lye okukola kyayagala naye waliwo positions mwe tutuukamu nga ne gonja kukaluubirira okugula ku kkubo kitegeeza nti si buli kyoleka nti oba tokyetaaga oba si buli kyokola ng'otuuse mu bwa sita nti kyo wali olowooza nti kyolina okukola naye oluusi wabaawo bye tweresa ku lw'abaana ndaba batya kubanga omuyimbi yagamba nti bansasulira kundaba ate onzikakkanyeeko njolonga kati ate ono gwe basasulira okulaba yeyekkakkanyeeko yeyeejolonga Chuzeni Beki oli too much ku TikTok TikTok ekututte nnyo n'obudde bw'okunoonya ennyimba oba olwayita abalungi abakuwandiikira ennyimba ezinyuma obuvuddeko kakati onoonya bakuwandiikira scripting ezo ddayo ku drawing board omanye we wawabira otherwise ogenda ttama abantu nga tebakyasobola kukusasulira kukulaba nkiddamu ogenda ttama abantu nga lwolitegeka Africana tebagenda kusasulira kukulaba ate nga Chuzeni Beki yeggwe gwendaba asobola okunkubira Sheraton gwasobola okunkubira Serena naye waliwo abantu abanyumira ennyimba zo nga ba high class bakirumira akulaba laba byolimu olinga zolo walambye mamotoka laba mukazi wattu byalimu atuula mu sawundi z'abalalu ate tayagala trending simbi ne bw'oyagala osobola okweyambula oso trendinga naye gwolowooza nti ebyo byolimu biso trending okusinga bankuza oba gwolowooza kana akatamibire egy'ekizolozolo by'ozannyazannya bisobola trending okusinga by'abangi osudde eddamula Chuzeni osudde eddamula Beki ovudde ku nnono mwanange Rebeka si ye gwe Nikki Production oba Vikita Kamenyo gwe baayola si ye gwe bandeetera mu mwaka gw'2018 ku Tavani Woods e Kabuuso takaana kano ngenda kakula sita si ye gwe oyonoonese otwaliddwa nnyo
weewalenga nnyo bandi wagoni nali ndowooza bandi wagoni zikola mu abaana abato era abatalina na kye bali ne beki kutambudde amawanga sente ozikoze emmotoka ozivuze ennyumba ozizimbi nga gwata akyatwalibwa bandi wagoni nga gwe akyakululwa obukululwa ng'ekyana kya ttuleera ndowooza mubiwulidde ate ye golokipa wa Cameroon ate nga akwatira Manchester United mu gwensimbi yeebazizza bannayuganda olw'omukwano omungi gwe bamulaze era n'agamba nti mu butuufu musanyufu nnyo nti yandibadde akyayagala abeereko nammwe naye teyafunye budde nti naye ajja kubanga akomawo omwezi ogujja. Tumanye nti Cameroon ejja kubanga etunka ne Kenya omwezi ogujja era bajja kuba mu kisaawe e Namboole. So ndowooza awo nno bawagizi ba Manchester bajja kuddamu beeriisa enkule. Nga tuvuddeko emunange tulaba nti olunaku era olwaleero Gravity Omutujju nga we yasuubizizza atuzizza press conference naye nga womanyi Gravity ate era asoose nno n'asiima abawagizi be. Asoose n'asiima abawagizi be katusooke tulaba ebyo solonga oba tolwepinze oba tosse kati ndi kubeebaza kwongera tambuza linnya lyange na show yange nakunyambako ne mupushinga ate show extras zembaddeko so singa temukubye nnyo mulina eno ngeri gye mugukumyemu ndowooza ate walala kyandiyitiridde naye kasita mupiseepise eno ne mukipika okitegeera neri nekitambula fiiti sirina nnyo bingi byengenda kwogera okujjako owuliriza mmwe bye mwagala okumbuuza kubanza ebyange nabyogera byonna nga tugenda mu sho ekiriwo beebaza kubeerawo kubayita ne mujja ebisigadde kuddamu bibuuzo byammwe nga watasemba nakyo ye tamala gasemba nakyo agambye nti abagamba mbu teyafuna abantu mbu yafuna abantu ku Lugogo Cricket Oval era n'agamba nti singa wakwata abantu be yafuna n'obatuuza wali ku jahazi Mickey Wine gye yakolera show nti ababe bandibadde bajjula ne bafiikako n'okufiikako nti naye lwakubamba ekifo ekikye kyali kinene nnyo era mbu okempeyalinga abantu be yali ayina n'okumpeyalinga ab'omukulu Mickey Wine ye nga ye Gravity Omutujju agamba yasingira ddala Mickey Wine abantu kenere ku social media bali nnyo saidi zeeri okimanyi kyenjogerako then bwe maana bagamba mutagenda funa baba yafuna kirungi weewaawo nze kyenalaba nganze after show yange byenzenda ku Monday Tuesday abantu ababadde e Lugogo bayinza okuba tebabadde bangi naye bakwata n'obayiwa ku jahazi pia that means balina n'okuggala emiryango mukulaba okwange abantu benafuna ku Cricket Oval Lugogo bateeka ku jahazi pia bali emiryango bagiggala bita kiri kisaawe kinene toyinza tandika kikompeyalinga nnyo kuki jahazi nene naye tetuuka Lugogo toyinza kikompeyalinga ate gweobeera eryoyo ng'oli mu kona flag celebratinga manya Gravity akubye Lugogo emirundi emeka gwe wakagikuba emeka yenna ali mu kucelebratinga bw'oba artist ng'oli eyo lyape gwe wakakola show mu kisaawe emirundi emeka era bw'obanga tokolangayo bw'okola ogumu n'ogwokubiri kola ogwokusatu n'ogwokuna n'ogwokutaano ate nani stop ate ng'okikola every year olyoka ogambe kati Gravity Omutujju musobola tegera oba tokikolangako togenda mu kona flag celebratinga otegeera ewange abantu baaliyo ne wa Mickey Wine wali abamumala kyemmanyi weewaawo toyinza kompeyalinga nnyo jahazi ku Cricket Oval Lugogo nga tuvuddeko eyo ate waliwo omwami eyali omukomera naye yavaayo avuddeyo n'aba ng'aleeta bwino naddala kwoyo omwami agambibwa nti ye yakubira Fulufiga essimu ng'alajjana bibino muganda wange Ssekasanya akkiriza n'alumiza Bobi Wine nga bwe yamutuma mu bikola eby'ekiyeekera nga Nakangubi Fulufiga amukwata akatambi. Basatu ku bo bakkiriza emisango mu kkooti y'amagye. Muwanguzi Paulo owabweyogerere mu Kakajjo, Muganza Joseph wawano Kawempe, Obalayi Mudebosiraje Wembaale
bino byonna bye mbagamba si bipya. Mu interview y'amawulire ya NTV ya BBS Telefine nabyogera. Ku TikTok ez'enjawulo nze nga mbyogera. Nti bansiyaga ne banjokya paasi bino ebiwundu ne zino enkofu ze mulaba essaawa ya leero. Zino nti nga baagala nzikiriza emisango nti Bobi Wine yatutuma mu bikole by'ekiyeekera. Ekitali kituufu. Sekasaanya okkiriza n'emu naye ekyokoze si kituufu era si kiwagidde. Kubanze banzigyamu amannyo 221 ne banyiga ebitundu byange eby'ekyama 221 ngera baagala nzikirize numirize Bobi Wine. Saasobola kukikola. Ne bankwata ne bansodomayizinga ne bansiyaga nga baagala nzije paniko omukono ngambe nti Bobi Wine yatuma okwokya petrol stations oba okuyeekera eggwanga. Gye buvuddeko mwalabye nga pulezidenti waffe bamukubye tiyagas kanisita badde baagala kumaliza bulamu bwe. Enkofu ziizo saazaalibwa bwe nti. Naye bw'obanga okkiriza emisango Sekasaanya olw'ebigendererwa byo awamu ne Nakangobi Fulufiga, bannayuganda bagezi era babuufu. Bino byonna bye mukoze ku ssaawa ya leero nze nga mbyogera kuba y'ensonga lwaki ku ssaawa ya leero sikyasobola kugenda mu kkooti eyo. Kubanga ennaku z'omwezi nga 19 omwezi ogaggwa, Brigadier Freeman Mugabe yayise ekiwandiiko ekinkwata. Mbola okuba nagaana okukkiriza emisango mu kkooti y'amagye n'okulumiza Bobi Wine. Nze sisobola kukikola. Naye byonna bye mukoze, kale katulindirire ennaku z'omwezi nga 16 ze babawadde okudda okukima ekibonerezo kyammwe. Naye kigambibwa nti bagambye mbu ekibonerezo kitandikira ku myaka 5 akawunti ziri 2. Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga baatuggulako omusango gw'ebibwatuka bwatukanga bbomu. Ago nno ge macupa ge baleeta mu kkooti y'amagye, aga Guinness, aga Uganda Walagi, entambi za stoovu, omusenyu, bubye bizibiti. Ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogw'okuna omwaka 2023 ne batuggulako ogwa treachery. Oba gwe bayita ogw'okulya mu nsoolukwe, oba gwe bayita ogw'abatujju. Ebyo nno nga baagala tulumize Bobi Wine. Leero ebimu ku birooto byabwe n'ebiruubirirwa bituukiriziddwa. Naye mmanyi nti mutakabalidde busa, mubonaabonedde bwereere Fulufiga awamu ne ttiimu yo nga bwe mukolera Mwami Museveni. Gano genjogera ge mazima era nze nga mbyogera nga tebennaba na kubaawo paka n'olwaleero. Naye bannayuganda mwenna mbasaba muntambulize vidiyo eno etuuke ku Mwami Museveni na buli yonna gwe kikwatako. Byonna kababikole, naye ensi yonna ekimanyi nti babikoze okulowoozesa abantu ba public ti Bobi Wine alina omusango. Tayina. Ffe nga abeewaayo okufiira ku mazima tujja gafiirako, naye byonna mubikole. Ennaku z'omwezi nga 16 baganda baffe bagenda kukomezebwawo mu kkooti ey'amagye. Mbu babawa ekibonerezo, bagenda bayimbula. Ne leero kambagambe bagenda bagamba mugende prison babalire obusibe tubawadde rimandi babayimbule kubanga ye target. Naye nze mujja kumpa obwenkanya, mujja kunsasula amanyo gange ge mwajjamu ebitundu byange ebyekyama ebimwanyiga, paasi ze mwanjokya, ebisiyaga bye mwandya, mujja kundiririra obaddi. Waakiri muliyiririra omuzimu gwange. Ebyo mulowooza nti buli muntu musiru, buli muntu si musiru. Nakangobi byonna bikole, naye buli muntu si musiru. Byebyo baganda baffe naye nja basaba mukkirize tube nga tubeerekereza omukutu guli gumu gwokka NCKS TV subscribinga bw'obanga obadde tonaba, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Bisigadde tukomawo nabyo tovaawo.